sharinga itamunno sharinga itamunno kizimbe kikolapusinze wano mu Kampala ne kigwiramu munda eri kizimbe kiguddemu munda kyetuyinza oyita sinking. Okiraba oba ebituli ebyo awo wonna waali badde roof, wonna owaali badde roof kizimbe kiguddemu munda eri kigwiriddemu munda, gwegamba siringi zigenze zivaako nga bwe zituulamu, siringi zigenze zivaako nga zituulamu munda muli. Ezo fire brigade zolaba zize kiyise munda mpaka tetunamanya era tewali yategedde bantu bameka abafiiriddemu. Ekizimbe kino okubadde Kafidodido, ekizimbe ekibaddeko Kashini Rock, kiguddemu munda mwennyini. Wano ng'okkirira ku Kyaggwe Road, ng'okkirira ewa Kisekka n'osalamu busazi ng'odda nga ku Shero Capital City Square. Teri amanyi muwendo gw'abantu bameka abafudde laba olusiru. Simanya Nakabuye Immaculate mbu temutubuzaabuza. Musiru talina na magezi oba ani amuzaala mbu Nakabuye Immaculate. Bantu bafiiridde mu kizimbe, ekizimbe kibatuulidde bali wansi tebannajjayo n'omu tebannamanya balimu. Manya abantu ababeera mu kizimbe ekyekibuga, ekizimbe kimenyese siringi ne kituulamu. Tomanyi bantu bali mubaddemu ne maama wo nga azze kubaako byagula oba kitaawo oba jjajjaawo kubanga oli eri. Naye bakadaama mutufuukidde ebizibu bannaaye. Ale muwoza temutubuzaabuza. Mutufuukidde ekizibu kwa kadaama. Anti abamu baba wa free wifi. Kizimbe kiguddemu kisse abantu ababaddewo bonna. Teri amanyi bameka bafudde, teri amanyi bameka bavuddemu. Kizimbe kikiri okirengera kikyo kituddemu butuuzi, okirengera mu bituli. Tekikyalina siringi, tekirina ki, byonna bivuddeko bikkiridde bukkirizi wansi, byonna bikkiridde wansi. Bw'oba owulira tayagala mmanya information ekwata ku bintu birala, genda onoonye gy'oyagala olaba gy'obeerako yokka yokka. Manyi bakadaama olugezigezi lwabasukka. Agambye bakadaama nti si mwenna, mulimu abamu nga bo munnaaye. Waliwo baba olaba nga bo mulimu gwabe gw'ebyo don't diversion ali eri nali mu mirimu gyali mu bibye, naye yafuukira buli peegi ekizibu, buli peegi kwomusanga. Maama gulwakuba struggle abantu tebaafe, abantu tebayambe balala, abantu tebaalye. Basayasidde nno yeri ebbugumu lye mwali muleeta wano ne magamba nti kuno Buganda egenda kukosa mmwe, terina mulala gwegenda kukosa. Ne muvuma President n'avaayo n'abagamba Jozi, stop attacking people. Anybody who is not the president, don't attack him or her. Muyiteekewo embeera ennungi eyagazisa abantu abo okujja okwegattako. So temubalumba, temubavuma, mwenna muli basibe. Yabibagambye ejjo, naye nga bulijjo mbibagamba wano okufa obufi nga nze mulabe. Ekitegeere kati ndowooza olwaleero lwe mukizudde nti Godfather ate mutuufu. The attack on Buganda nabagamba egenda kuzza mmwe mabega, tegenda kutwala struggle mu maaso, ezza mmwe mabega era mmwe muli mu kwedira eyingisa. Not until the president bwe yavuddeyo naye n'akideclaringa n'abagamba stop attacking people. Abantu mmwe bennyini temuddamu kwerumba,
n'abalala bonna temuddamu balumba. Oli bw'olaba akoze ensobi mutuukirire, yogera naye. Ba leaders mubaleke, leaders muveeyo mukulembere abantu, naye nabagamba nammwe mubaveeko, naye nga bulijjo mbibagamba. Your godfather. Manyi ffe entegeera yaffe egezaako nnyo okubeera father ngeri waggulu. Father ngeri waggulu. Kali ogenda okutegeera kye mbadde nkugamba ng'obudde bwagenda dda. Saba aliko eno sharing wamma lino tulirabe lireme kulindisa mawulire ga ssaawa emu ng'ate waliwo ebiriwo. Ate oli kuggulire oli mukulinda kulaba ggulire lya NTV simanya biki lino tulirabe liveewo. Okimanye okitegeere bwe kitambudde nga tikyakupakusa. Kitegeera sharinga bantu bangi nnyo nga bw'obalaba. Ekizimbe kibakubye enkyukwe, kizimbe kituddemu tekisente oba kigudde wabula kituddemu okutuula kye bayita sinking. The building has sunk, a mall oba an arcade has sunk. Kituddemu butuuzi munda. Okitegeera kituddemu butuuzi munda. Ezo fire brigade zizze kulaba nti zibaako kye ziyamba. Kituddemu butuuzi. Sabo sharing buli aliko teekako share, buli aliko teekako share, buli aliko teekako share, buli aliko teekako share. Abakulu oba abanene ab'enjawulo bali mu kutuuka wano, batuuka wano mu bungi. Emmotoka eza poliisi, ezitali za poliisi, mulimu emmotoka za poliisi nga ejja nga togirabanga nako ng'eriko ennamba ya UP naye ng'ate eringa mmotoka ya bulijjo. Bonna bali mu kutuuka wano ku kizimbe kino. Ensi yonna amaaso gagiri ku kizimbe kino. Kitusanze ku mugendo gwaffe nga tuvaayo okuva okukebera President wabadde atwalibwa ku CPS. Tubadde twakatuukayo nti ate bamuvuze bamuggyeewo, abamuvuze bamwolekeza gye tutamanyi. Amangu ddala information nejja naye tutuukako nti bamuvuze bamwolekeza wuwe mu house arrest mwateereddwa. So sobola okutunula n'olaba bagezaako kubanya batandikirawa bantu bameka abafudde. It's not a church, eno si church, eno mall okuli kano kaakidi okuli Fidodido. Eno akedi okuli Fidodido yeguddemu. Akedi okuli Fidodido. Amanyi Fidodido. Eno akedi okuli Fidodido yesinkinze negwamu wansi nga mulimu abantu kati teryamanyi bantu bameka abafiiriddemu, teryamanyi bantu bameka abafiiriddemu, teryamanyi bameka abakyalimu kuba kitudde butuuzi nga bwe munaabeera mu ddiiro ewammwe. Siringi neegwa nakyo bwe kitudde. Sababu lyaliko tekeko share, sababu lyaliko tekeko share. Olina godfather buterevu wano. Sababu lyaliko tekeko share, buli aliko tekako share. Epesa lya follow eryo linyigeeko ofollowinge buterevu. Sababu lyaliko otekeko share buterevu. Sababu lyaliko otekeko share buterevu. Tutambule. Zino ze zimu ku nsonga ezisobola okwongera kukunyiigaako kubanga ekizimbe kino bw'oba okitunuulidde ekizimbe kino kikadde. Ekizimbe kino kirudde ng'abantu bakyemulugunyaako. Naye olwakuba bannannyini byo banene nnyo mu gavumenti tebagambwako, teboogerwako. Ekizimbe kino bwemba njogedde nga soogedde bubi, ekizimbe kino nannyini kyo bamuyita Hajati Saida Bumba. Hajati Saida Bumba yali minisita wa finance, ye nannyini kizimbe kino. Yali minisita wa finance bwe bagoba mu luvannyuma lw'okubulankana kwa biliyoni zaali 30 biliyoni ezabbibwa, n'asheyaringako 8 biliyoni ne bazikwata ng'azisomosa okuzitwala e Tanzania bw'oba ojjukira bulungi. Kati ye nannyini kizimbe ekyo Hajati Saida Bumba gye buvuddeko yakafiirwa n'omwami we eyali ayitibwa Bumba.
ye nannyini kizimbe ekyo Saida Bumba. Naye ekizimbe kino kikadde kirudde ebbanga nga kikadde gye buvuddeko badde bakakikuba ebiraka kyo kifunye obuzibu olunaku olwaleero ne kigwamu munda tekikola pusinze nga biri ebirala mbu kimenyeke kigwe mu kkubo kikole ki kituddemu butuuzi okutuulamu munda muli kalijjukira mubeeramu abantu abalimu kitudde ku bantu amanyi kituddeko bali bameka buli aliko sharinga buterefu oline Godfather buli aliko sharinga ensi n'ensi ekuŋŋaanye wano poliisi egezaako kubanga egobawo abantu okumpimpi abakiriraanye fire brigade zizze okulaba nti zitandika omulimu gw'okunoonya bameka abaliyo wansi bameka abalimu bani abasigaddiddemu bameka abalamu abayinza okutaasibwa bameka abatajja kuwona bameka fire brigade zezaawo so byonna omuntu yenna alina amagezi era omuntu yenna ategeera wali badde omanya nti bino byonna bitwongerako kunyiiga kubanga ebintu nga bino byali badde byawerebwa dda naye lwako bannannyini byo banene tebagambwako bo si me bakolera basolooza renti mungi nnyo toyi bazisolooza buli kimu bakisolooza bo bafunamu naye ng'obulamu bw'Abannayuganda bo tebabufaako tebabufuddeeko bo tebabufaako yenensi Kyagulanyi bagamba gye muyina ovaamu ebizimbe nga bino byali baddeko inspection team ejja n'ebinspectinga kumpi buli mwaka biri mu mbeera kikuba ebizimbe bingi bibeera bipya naye nga seminti baamubba babizimba mu ngeri embi okitegeera waliwo wano abuuziza ebya Saida Bumba sina buli omuntu alina okukimanya nti kikye kubanga kiri mu linnya lya muntu mulala naye nga Saida Bumba ye nannyini kyo naye nga kiri mu mannya ga muntu mulala nnyo si ye so embeera yeeyo wano bwe tuyita Kampala Road nga wakava kano akanto Jennifer keyabbirako miliyoni 600 keyazimba simanya mwakatuuma fountain simanya mwakatuuma biki waliwo akantu keyali yazimba wali kemwali mwatuuma simanya fountain kali kemwali mwatuuma fountain ya Jennifer akakali kafuwa amazzi akali kayiwa amazzi just nga wakakavaako ne beeyongerako mu maaso katono we wali ekizimbe ekyo ekituddemu so twagala kusimbula wano kudduka genda magere naye ne kino mulina okukimanya ayina ababe nga bakolera mu kizimbe ekyo tandika bakubirako simu ekizimbe ekiriko Kana Restaurant ekizimbe okuli Fido Dido ekizimbe okuli Sky Computers ekizimbe okuli TME Flex Technology ekizimbe ekiri ekuli Smart Zoxia ekizimbe ekiriko Shine Rock Technology oba oyinako ababa otandika okubakubira ku ssimu olabe oba bawonyeemu batebawonyeemu okuba essimu nga nannyini yo tagikwata oba bw'okuba essimu ne babaawo omulala agikwata omanya nti mu kyalo bataneko sima mu kyalo basime ayinza okubeera nga ekkubo lyakutte ayinza obutadda saba buli aliko muganda ngo tekeko share buli aliko tekeko share saba busabi buli aliko tekeko share oline Godfather tenguweereza nga tusanziddwa nga tuva kunoonya president wale era bwe tumaze otegeera nti agenzeka ate okuyita mu kkubo lino ne tusangawo ebizibu ebibaddewo kwe kuyimirira ne tusooka tukwata kiki ekigenda mu maaso waliwo abalina abakana restaurant baabali bavuddeyo
Abakana restaurant kuliko abamu kubavuddeyo abawonyeewonyeewoko buli aliko nkusaba osharinge muganda wange tuleke nga tukulozinga chapter eno tugenda ku chapter endala. Buli aliko nkusaba osharinge bulungi nnyo, buli aliko nkusaba osharinge bulungi, sharinga live, sharinga Godfather. Nkusaba buli aliko tekako share, buli aliko tekako share, buli muntu asobola okukeberamu n'abantu be okumanya ki ekibadde kigenze mu maaso mu Kampala, Uganda. Olina Godfather butereevu nnyo, buli aliko nkusaba otekako share muganda wange butereevu. Tekako share tokoowa, kateekeko share tulabike nga tweyongerayo. Wenna aliko ojja kutunuulira ekizimbe kino, ebituli ebyo biraba. Ebituli ebyo biraba, awo wabeerawo zisiringi ki byonna naye zonna teziriiwo. Eri waggulu walina okubeerayo emiti, walina okubeerayo ebiki naye byonna tebiiyo. Olabayo wali. Kale ebyo byonna bikkiridde ne bigwamu munda. Byonna bikkiridde bigwamu munda eri wansi. Byonna bikkiridde ne bigwa wansi. Bebisanzeeyo nga bali emmere mu restaurant, bebisanzeeyo nga balina kye bakola, bebisanzeeyo. Katonda yamanyi. Katonda yekka yamanyi. Sharinga tugende, sharinga tuveewo, sharinga tuveewo, sharinga tuveewo. Sharinga tuveewo. Waliwo agambye musima biki this news kakati oba ataddamu gaaki okugalaba. Sharinga tugende wamma, sharinga buli aliko sharinga butereevu. Ambulance ezitwala abakoseddwa zize, Red Cross eze. Red Cross eyingidde, ekitegeeza mulimu abantu abafiiriddemu munda oba mulimu abantu abaguddemu munda. Ambulance zitandise okujja zaakajja 1 2 3 4. Ambulance 4 ze reportinga. Afreni Alusha agambye nti ebyo tebiina makulu, tuyamba olutwale wa president. Walitambudde n'ogenda ne tukusangayo. Abakamanyiro nabagamba nti wano tebakandeetako kweno live yange. Sebo bano abantu abagudde muno baŋŋanda zaffe, baganda baffe betwagala omumanya ensi baakedde genda kukola, tetumanyi bagenda kuddaka na betagenda kuddaka. Be bantu president balwanirira, be bantu betulwanirira. Kakati gwe ayagala okubega tukutwala olabe ekiri ewa president, kuba oyagala kubeera nga obega genda weetwaleyo. Totumanyiira ssebo. Oyo mulenzi owa Mighty Family yeesiga ki? Yeesiga ki? Nabuziza ki? Kyagendere oba owaayi ebintu ebimu birina kukola birabo nagambye twagambye nti kino ekintu bwe kiri oba eno struggle weeri. Buli muntu alina kukola kyalinamu obukugu. Bwe kyolinamu obukugu kyokola. Oli bw'aba obukugu bwabulinamu ekyo nga yasobola okukola ekintu sekiyite neetamunoonya nga naye akozesa ogwo omukisa ng'akola ekyo kyasobola okukola ki? Kyasobola okukola. Awo nange sijja kugamba nti yeesiga kino oba yeesiga ki, naye obukugu bwe ndowooza ye bulimu ekyo. Asobola okubitinga security. Kuba kale bw'ona agamba nti yeesiga kiri oba yeesiga kino biyinza obutakwatagana bulungi munnaayi muganda wange. Buli muntu yenna aliwo ku lwa Katonda.
lwaki babadde bakola ono ye yani ono simanya afri oloshi simabiki lwaki babadde bali mu kukola nga petubanja tubulire woli tujje tukwate ku live oyogereko eri abantu mu kubanja akalulu bwerugambe nti tuli wano tulabike nga tujja buli aliko muganda nkusaba osharinge kyenjagala okusooka okumanya nga sinava wano abantu bameka abakosedde abantu muzimu abafiiriddemu batemuli ambulensi ezo bwe zitandika okusembera awo kitegeeza bagenda tandika kukebera munda omwo okugjayo abo bonna abakosebwa bamaze okusiringa off okuba nti batekawo boundaries z'abantu bwe balina okukoma naye batalina kukoma bwe batuuka naye batatuuka bamaze okusiringa off abantu beeyongedde okukuŋŋaana mu bungi obw'ekitalo ennyo abantu beeyongedde okukuŋŋaana mu kukuŋŋaana okw'ekitalo beeyongedde obungi abantu beeyongedde obungi ku kizimbe kino abagamba baziveemu za keedi z'abasajja ne balemeramu omanyi buli bwe weekuumira ewala nga teweekuumidde ku godfather ofuna nnyo okubonaabona kubanga munyumya nnyo byetuyita myths ebitasoboka munyumya nnyo kyetuyita shudo life obulamu nga bw'obutunuulya olaba nga kisoboka naye nga in real tenses tekiriiyo tekisoboka abantu bave mu akeedi bagenda kukolerawa twogere ebintu nga tubizimbira ku mazima bave mu za akeedi si zaabwe biki aveemu ebintu abiteekewa kitwagegena mu maaso kituufu naye njagala okitwale nti n'abantu balina obubeerawo abantu balina okulya abantu balina okutambuza obulamu kakati gwe tolowooza nti ojagamba omuntu nti sigale waka wiiki 2 nga in real tenses ne bw'osigala weewaka kisanyusa busanyusa gwogoba tekimonyiiza Bobi Wine kyakoze okuvaayo n'abalaga ekizampo kyekikukolebwa kyekirina okukolebwa vaayo jangu kwate kipande move kummu abakomentinga kuno muli bameka abakoze ekintu ekyo kyakedde okukola olwaleero ku kitundu kyo just weekubyeyo akapande okawanike ku Facebook ng'olinga azzaamu abalala amaanyi naye nammwe bennyini temukikoze amanyiize naye batunoolira ne munsobera batunoolira naye slowly by slowly tujja coping up tujja kujja tukwatagana singa tetwavaayo naddala nze kennyini nze nakiwomba mu 20 wabaayo muntu addamu okuyisaamu information yonna nga ya program ya president waali esanze nga leero mu kibuga tatuse nga bamuzingiddeko wuwe ku makya kubanga information yali esuse okubeera nga egenda abavuma ne bavuma simanya biki ebyo bisanyusa digiteta mwagala kutujjako ku Facebook era munyumye ebintu bingi life gye tuyiseemu ebizibu by'eggwanga ebinakuwaza abantu biki naye okwogera ebintu ebyosuubirwa mu maaso olwakuba wafunyeku kahindi kintu kyabulabe nnyo linegobanze nkuweereza akantu kano butereevu ambulensi ey'omukaaga ezze yiri wali akatuuka ambulensi ey'omukaaga ezze kati ziweze mukaaga zibadde 5 ey'emu waliwo eziri awo 1 2 3 waliwo eri erinnya waliwo eziri wano emabega w'ekimoroka 5 waliwo neeno wano ya mukaaga tugende mu maaso n'okulaba ekigenda mu maaso wano katono nnyo ekizimbe kiguddemu munda kimenyese zisiringi zonna nga abantu bali mu kukola nga siringi emu bwetula ku ginnaayo n'endala neetula ku ginnaayo n'endala neetula ku ginnaayo nga bwezikkirira kati abantu bonna ababaddemu tetumanyi babasobodde okuddukamu oba bafiiriddemu fire brigade ambulance zijjira kumukumu ekitegeeza nti baagala kukebera mu kulaba baani abafiiriddemu awo Mujega wagambidde mbu Omujega wagambidde awo
ekizimbe kino kiri wano nga ng'okkirira ewa Kiseka etuyita ku Kyaggwe Road. Ekizimbe kiri ebimu ku biri emabega wa Katumwa Sports Center. Ekizimbe kino era kiri wano nga wakava ka fountain ka Jennifer kana akaaliwa amazzi kemwayitanga fountain kemwazanyirangamu ku Kampala City Carnival, Kampala Falls Carnival wano emwabeeranga. Ekizimbe kino kiriko Fido Dido. Ekizimbe kiriko Fido Dido. Kiriko Fido Dido. Ekizimbe ekigulemu. Yenna ali mu Uganda buli eyo mukubirako n'omubuuza ku ki ekiriwo. N'omubuuza ku kiki ekiriwo. N'omukubirako n'olaba bonna ababadde n'abantu mu Kana Restaurant, mu Fido Dido, mu kabanka akabaddeko ako ku Equity dduuka simanya biki byonna mubakubireko mulabe akwata essimu ayogera oba takwata. Akwata essimu ayogera oba takwata. Abaagala okumanya ebifa ku pulezidenti mujja kubimanya kubanga gyali bulungi nnyo ewuwe bamutadde mu house arrest, ate house arrest si ya lunaku lumu, eyinza okugendera ddala mpaka ng'okulayira kuwedde. Kati then the concern eri gye muli mumugjayo oba mumulekayo ng'akawolu bwe mbadde musazeewo okukalekayo. Si kya leero lwokka, kigenda enkya okwosa enkya okwosa ddi kigenda. Okitegeera baganda baffe nga ku King Fahad Plaza. King Fahad eriko wala oba obuuse ebizimbe nga 1 2 3 4 oba obuuse ebizimbe nga 1 2 3 4 olyoka otuuke ku King Fahad weeri. Tekiri ku King Fahad wennyini. Tekiri ku King Fahad wennyini. So baganda bange nsaba musharinge bulungi nnyo. Just mu ddakiika ntono nnyo bagenda kubeera bayingiramu muno. Kyetuliize okulaba tweyongereyo nga ne baganda baffe bonna abali mu makomera twabadde mu nteekateeka ebanoonyeza ku bintu bye tubatwalira. Kuba abantu abasinga mugendayo munoonyayo abo abanene be mwagala babamanye, naye nga baganda baffe bangi gye bali be tulinako eŋŋanda, ab'emikwano, abaaki oluusi bo gye bali, naye nga sijagamba nti temubafaako, wabula njagamba nti munnaayo bo oluusi baali tebannakola linnya kugejja kutuuka awo mukola ki we mwagala. So yenna ayinayo owuwe osobola okugenda, leka kulowooleza mu NUP yokka mbu yegenda okugenda yebayambe. Osobola okugenda ate osobola okwenyigira mu kuyamba n'abo bonna b'obeera osazeewo babeere nga bakutuukirayo. Osobola okugendayo n'abo bonna. Tractor egenda yiikuula, egenda kuyiikuula naye emmotoka giviira epaakinge oba eyitawo buyisi. Keke hotero, keke eri luddawo. Gwe ate keke gy'oyogera ng'eri wala nnyo. Keke eri wala, manyi okuba ewala nnyo. Keke ewala nnyo 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 nnyo. Keke yeringa ogenza eringa ku paaki ya keke eri wala nnyo 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 nnyo. Keke eri wala nnyo. Yenna abadde asaba ennamba okuteerako baganda baffe abali mu makomera be twagala okugenda okukyalirako. James Mubiru abadde agezaako okuba nti abayambako. James Mubiru yakwatibwa. Yansabye ennamba yiyaabwe eri 0708 13 35 01 eri mu mannya ga Mukiibi Huzaifa.
waliwo asabye enamba okuba nti ateekako kyateekako tusobole okubayamba munnange kubanga abasinga bonna nze nagenda Masaka mwandaba era mwaliko ku live zange zonna ez'e Masaka ku kooti naki abaana baava e Masaka kanonyera bunoonya ssente zibakomyawo abantu abasinga kasa bajjayo bano be bamanyi Eddie Nobianiri Dani Magic babeera eri bagamba president fe tugenda kikolako naye nga bayina ebigendererwa by'abantu bano abanene be baagala babamanye singa president abanga wandi obuyinza obanga abufunye Eddie tonneerabira naye bannaffe abawa Eddie amaanyi abawa president amaanyi kwe bagumira mubafaako kiri awo kanaffe tunakola mukola banakukwata kijja kuyisa bubi era kijja kuluma kati fe atatya kukyayibwa abatatya kuva ne tuvaayo tugamba no genda ne Sky Sojo mwe Bulangiti asabye Bulangiti okumala kati wiiki 2 asaba Bulangiti tannagifuna gundi oli asabye naye blanketi simanyani no Kalyango Beka tannafuna blanketi katubiyingiremu naffe tulabe nga tulwanako wansi nga baliwe balwanira waggulu kwa buli omu akola kyayagala oli wakubuuza okoleraani ng'omubuuza bawandiisizaawo abakolera NUP buli akubuulye nti bawandiisiza wano oba wali omanye nti munnaye gwe tolina gwokolera kwata eri yakuwandiisa bino ebintu bya volontiya buli omu akolako kyasobola buli omu akolako kike buli omu akolako ekyo kyayinamu obumanyirivu okitegeera munda tebakkirizaayo waliwo nangambye musima bamuyita Morgan Heritage nze Morgan Heritage we need to watch a clear picture sebo gendako ne munda kale munda waawo waliwo ribbon togiraba awo eyo ribbon togiraba eya crime scene wezosobola giyitako n'oyingira yeeyo tosobola yitawo awo muganda wange ne bwoba ofa otya tosobola kuyitawo ne bwoba ofa namba yeyaawo 0708133501 campaign gye tuliko yakubanga tukyalira baganda baffe mukomera baliyo 8 twagala okukyalirako abamu betunaaba tusoboddeko so nsaba yenna ayina kyayina okiteekeko ku ssimu eyo eri awo enamba eyo eri awo kyonna gwe kyolina kyoba oteekako tofaayo oba tukuba ssente z'abantu tuba tetubabbye bulamu tolina oweza bagenda kubba z'abantu tetubbye bulamu kubanga newe kujja okuwaayo obulamu simwe mwatugamba nti gendayo mwatyayo ne tutuuka buli wamu Katonda n'atubeereramu munnaye ne tutabiramu awo bakwatibwa Katonda n'atuyamba tukyali bweru. So share this video, share this video bulungi nnyo. Mahani, thanks Kabura, the Godfather. I love you so much, and that to the great job you do. Man, you the Eduseo comment. Man, you are better than the rest. What about you? He was fighting for you and your family too. No one is fighting for my family. My family navaayo neneyunga ku mugendo gwe wamwani yavaayo. Sobola osanga omuntu awo nga family namba tebamanyi na kamwocha tewali yamanyi kamwocha adde magere. Family namba naye ate nga ne ku street tebasobola kujja byonna nga tebasobola yadde oweereza nusu 10 nga tebasobola naye nga mu kuvuma abantu wano ye namba emu. Kati bodaawo munaayo nyiige kubanga kuvumye era bannange basama mwe namba gamba baani namuleke kunyiigira buli muntu kubanga tomanyi bwongo bwoli kye butegeeza tomanyi wajja asiizidde buli afuna kasente ng'agula essimu eyadduka ku ssomero aguza essimu ate amalako misomo profesa DJ eyagwako eddalu ne bamujjanjaba butabika bonna balina amasimu kakati gwe bwotandika olowooza nti buli akomentinga abeera ligibo okukomentinga onyiige ng'olowooza abikugambye eyo yasaanidde oba mukyamu
lemerako ne Bobi Wine bamuwakanya bangi nnyo mu kujja bakasirya eggwanga bamugambe jangu 2026 baani ba devices baani naye yalemerako n'agamba no, this is the time, if not now then never. Nemo ndamo mulimu abantu bagala kubajjayo ekiro. Some of us are not seeing the number. The number is 0708 13 35 01. 0708 13 35 01. Ekizimbe okuli Fido Dido. Nakimera Lydia agambye oli mutuufu nnyo. Tulina emitwalo 18 kuzigenda okutuukirira baganda baffe. Banaye mukkirize embeera eno kuba naawe kennyini ogenda tuyita enkya. Naye ng'ebigambo ebifuluma bye batugamba byeyo bye tugumira ne tubimira okusobola okuyambaku. Ekizimbe kino ekigudde okuli Fido Dido kiteeberezebwa okuba nga mufiiriddemu abantu. Kiteeberezebwa okuba nga kifiiriddemu abantu munda. Era ezo zonna fire brigade eziri awo zonna ndowooza order tennayita ebalagira kubeera nga Penny namugambire asese ndi yagwako eddalu sikulimba. Naye yagwako eddalu ne bamujjanjaba ebutabika. Jjukira omuntu bw'agwako eddalu ne bamujjanjaba n'awona asigaza ebbaluwa nti yagwako eddalu era tavunaanibwa mu kkooti. Singa akola ekintu kyonna ne baleeta ebbaluwa ezo nti yagwako eddalu ateebwa. Okitegeera bamuta tavunaanibwa. Naye kali naye abeera kuli n'akomenti nga adda kuli n'akomenti nga n'olyoka omubala nti banvumidde ku komenti nga gw'olowooza olina omuntu kumbe oli yagweddalu bamutereka nakabeerawo waka bamuwa essimu ne bamugamba ne bamuwa airtime wa bwereere ne bamuwa data wa bwereere bamugamba wetukkubiranga okwata bw'oba weeboye gendako ku Facebook nga yeesibira waka awo yazontoka kali naye bw'akuddamu n'akuvuma n'onyiiga n'obivaako ebyokuyamba kubanga waliwo akuvumye naye ng'ate akuvumye yagwako eddalu ne bamujjanjaba. Brother, tell us which street is collapse building found. Kampala Road. Ng'okkirira ku Kyaggwe Road wano wennyini ebizimbe ebiri awo Kampala Road ng'oyise ku Kyaggwe Road n'oyita ku kino ekizimbe kya Sudiru opposite n'ekizimbe kya Sudiru ng'ogenda wali ku Shero Capital. Ng'ogenda wali ku Shero Capital ekizimbe kino we kiri. Njogoloza lwaki omunvuma sifaayo era sinyiga kubanga nkimanyi tulinako kuno abalwadde b'emitwe bangi. Oli bamuwa essimu nga bamutwala India mujjanjaba mutwe ne bamuwa essimu bamutesitingireko balabe kati oba ateredde n'atuukira ku ggwe n'olowooza nawe nonyiga nnyo ng'omanyi omuntu akuzzeemu oba lekikyala oba kiki naye nga oli mulwadde bamutesitinga mutwe just ziri 5 waliwo eri wali mu kakoona 1 2 3 5 1 2 3 4 5 ey'omukaaga yagenze ambulance ezeeyiwa okumu okumu ana so katusoke tuwummulemu tulabe kiki ekigenda mu maaso kubanga aba Red Cross abayingira munda bayingirayo buli omu ng'ayingirayo ali bibye bakomawo bazinze mikono nga bakotesa mutwe. Katusooke tuveeko ko tulabe kiki ekigenda mu maaso. Magame, be strong man, don't mind about diversions. Abo manyi nabo osana n'obabuulira ekituufu mwana. Bagana ne badda kuno ne balowooza bye basinga okutegeera. Naye nga ne bw'omugamba nti kwata essimu eno ogenda okabalinga just jjajjaawo abeeko byayogera tasobola atya okitegeera.
Never know why can't they rescue our people or Uganda? Mbabazi Winnie, everybody must intervene to rescue. Everybody must intervene to rescue. The role of rescuing Ugandans si role ya muntu omu, ya role ya buli Munnayuganda. Role ya buli Munnayuganda. Nsaba osharinge mugana nange nambe etadde bwako n'abagala okubaako kimuweereza Uganda bali mu makomera wadde nambe eyo muweereza Godfather abagala ekifaananyi kya Godfather jammulaba tojammulaba olw'ensonga ez'ebyokwerinda n'ensonga endala tukolera kutumanya tukolera kuyamba tetukolerera mu kamera kukola linnya tetugenda kwesimbawo nkya tukolerera kuyisaawo message tukolerera ekyo kituufu singa twali tunoonya linnya mwali badde mutulaba mu bungi naye si kyekigendererwa kyaffe naye mwe temumanyi diversion they have arrested our president Katimbo ekizimbe kigudde gendayo Magere naye totuleetako lugezigezi gendayo bali Magere gendayo tukusangeyo gendayo tukusangeyo bano abali muno be banyammwe be mwaleka e Uganda nga temunagendako free wifi kwe mu commentingira gasiya buli gwe mwagala be banyammwe be bali muno be bakitammwe omulaba oli bwatuuyanye yenna amala okwetolola ekizimbe kino ndaba eri emabega ekiriyo abalokole be bakisudde nga babuukabuuka era kirabika kubanga kigwiridde waggulu kuva waggulu eri abayingirayo bavaayo batuuyanye okufa obufi maje Godfather abasajja tebakukwata oluddewo nnyo otaddewo omukono balabye essaati okay kale wamma wana tekankyuseemu awo kituufu